mwetiriizi ate nga muddamu nga mukwatagana. Abadde n'emikwano mingi era mujja kweyongera okubalaba. Era kyovola nti beebazizza bensanze ku ssaawa eno nga nemmete tenaakutuuka kujja naye nga tulina okusulawo ate neekeera naki kulaga omukwano gw'ekika ekyo. Abataka b'ekitundu mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kulaga mutimbogo nti munnaffe kyabadde alaga oba kyabadde ayogera ku leediyo ng'aliisa eggwanga abamu badde mubiwulira bulungi nnyo nga muganirwamu. Nsiina bingi nnyo kuba kano kadaala si kaffe ka byabufuzi, wabula njagadde mbabuuzeeko mbasaasire ate mbeebaze kuba mbalabidde ddala nga mwenna mutubidde nga kiraga nti muli mu nnaku mufiiriddwa munnamu. Bangi nnyo bayinza okwagala ng'okyali mulamu naye bwe bagamba nti wasizza omuko okusembayo toddamu kubalaba nti aga nti bwe mbadde mmanyi eyandinda bitaliiwo ate ngenda kukola kisibe boogera. Era njagala mubeererewo ddala n'amaanyi, mulagire ddala nti abadde si w'amaanyi ku leediyo na ku TV kokka, wabula n'eno mubadde mulina engeri gye mumutwitingamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya agange bagoogedde. Nziramu nze Charles Bakabulindi, akiikira abakozi mu Parliament ebbanga ddene. Abamu mwali mumanyidde ku positions endala, naliko minisita w'ebyemizannyo okumala ebiseera. Mu maaso eyo tujja kuddamu era twogere, naye mwebale nnyo okutuweesa kitiibwa. Kweyanzizza Honorable ebigambo ebirungi byogedde n'obuteerabira mukwano gwo n'osobola okujja omu ku batono nnyo bakwano ba wekikutambala wakatuuka, naye obadde omumanyi nnyo mu biseera ddala bino byafiiriddemu. Mbalamusiza mwenna abakungubazi, naye kijja kuba kya bulyazaamaanya bwe tunaakungubaga omugenzi yatugamba tusanyuke. Tuyakyogera mu bulamu, tetulina kye tumubanja, talina kyatakoze, talina kyatayogedde, tewali magezi gatatuwadde. Nze Tamale menta wange bagendedde ofiira nga kyenkana ebizibu tubifaanaganya, newankubadde ye ekkubo liriwadde ddala n'eryange likyali ddala, ffenna mazima nakwogera kituufu. Nze Tamale menta wange tandika omuwuliriza nga sinamubanaana kumumanya bbanga ddene. Lumu nemusanga ku kifo kye yatuganya okwogerera wano nga mwebuuzaako ebintu ebimu, naŋŋamba gwe amagezi go gagamba ki? Tegaŋŋamba kino. Naŋŋamba ate oba amagezi go kye gagamba, nze lwaki oyagala agange gwogokozesa agago tegakumala? Blatantly bw'atyo. So nga nze omu neebaza Katonda nti Tamale kyabadde alina okukola mu nsi muno akikoze. Olutalo lwe yandirwanye alulwanye, byenzikiriza ekyemugamba akikoze, kyatakkiriziganya nakyo tubadde tukimanyi. Ababadde bamuwalana aboogedde mu bulamu, naye baawalana aboogedde mu bulamu n'ensonga lwaki beewalana. Kaakati nze kyenjagala okusaba abakungubazi, tuleme kukaabira Tamale, tusome Tamale, tusome musome. Ng'essomo bw'otuula mu kiraasi n'osoma subject n'ogitegeera, tutegeere konsepti za Tamale mu bulamu zibadde ki. Bw'oba tosobola kuziyigirako n'obulamu bwo n'ozifunamu ekyokuyiga, then naawe osanga waliwo ekitali kituufu. Njagala okwebaza famire n'abamubaddeko, abaana be, mikwano gye n'abantu bonna. Ebbanga ddene lyamaze abadde alagira ddala lwatu nti amaanyi ge g'abantu, amaanyi ge gali mu bantu, entalo ze afa bantu kuba bulungi. Kuba oluusi ne byabadde alwanirira bibadde tebimugasanga muntu, naye nga bigasa ggwanga n'abantu abalala bonna. So kitalo nnyo
naye nze ng'omu ojja kunzikiriza mu nzikiriza yange nsanyukire obulamu bwa Tamale mu ggwanga lyaffe n'ebyo byasobodde okukola n'ebyo byasobodde okuyitamu. Waliwo ababadde bambuuza ku mukutu ogumu ku makya. Nze nsoma Bayibuli mu Isaaya essula eya 38 mwalimu kabaka nga bamuyita Keezeekiya oba Hezekaya. Isaaya yamuleetera obunnabbi n'amugamba teekateeka ennyumba yo ogenda kufa. N'alinda Isaaya nabbi n'afuluma. Keezeekiya n'atunuulira ekisenge n'agamba Mukama Katonda we nti jjukira ebirungi bye nkoze mu maaso go. N'amujjukiza ebintu byonna bye yali ayiseemu. Bwe yamala okubimujjukiza n'akaabirira ekisenge abaali awo nga Isaaya akomyewo. Isaaya n'amugamba Mukama Katonda awulidde essaala zo era assizza enjuba ebigere 15 emabega. Bukyo kyengezaako kugamba ki? Ffe abakola mu gavumenti, abakoledde mu gavumenti, kiba kibi nnyo mu kaseera ak'okusoomoozebwa omuntu n'alamulwa okusinziira mu kaseera ako ne yeerabirwa byonna byakoze. Byonna byakoze mu bbanga eryo ne biteerwa ebbali mu kasero, omuntu n'omulamula olw'ekyo kyayitamu ekiseera ekyo, oba olw'omulamula olw'okuba takkiriziganya naabo ku kintu ekitono bwe kiti n'otrashinga ebirala byonna. Ekyo ekintu si kirungi. Ffenna ennono n'enzikiriza y'obulamu bwaffe egiba mu mirandira gy'obutonzi. Ate kino ekintu kiri mu bantu bonna. Tuleme okulamula abantu okusinziira mu kusoomoozebwa kwe bayitamu, naye tutunuulire n'omukululo gw'ebyo bye bazze bakola. Tutunuulire n'amaanyi ge batadde mu ebyo mu kaseera. Waliwo ekiseera kyatuuka nga Tamale spokesperson w'NRM, nga Tamale spokesperson wa gavumenti, nga Tamale spokesperson wa president. Omuntu omu nga byonna abyetisse. Bali batya okwogera ku babbi b'eddagala, bali batya kwogera ku babba gavumenti, kubanga bo be bamu kakuni y'emu. Ye ng'omu n'abikonfronting ebyamuviirako ebizibu ne ku mirimu gye. Nze mbadde mu kusoomoozebwa. Mukama wange bw'onalaba obukabulindi gwe saakubira ku ssimu, naye ng'okubira omuntu essimu n'agifuula bize, n'agenda ku WhatsApp n'akugamba twogerere ku WhatsApp. Mbadde eruzira, naye nga ne bw'obadde omanyi mikwano gyo tebasobola na kusembera, bagamba nandaba batya. Tuyige okukulembeza omukwano, tuyige okukulembeza okumanyagana, okusinga bino ebitiibwa by'emirimu, ebitiibwa byaki, ebitiibwa by'obuntu obutono ne bukuteesa bbali munno. Nga bw'obikola bw'otyo naawe wali wajja okubikola ng'ofunye obuzibu bwe bumu. Omukwano gusinga byonna. Nze ng'omu nina okunyolwa, ng'omu, naye okunyolwa okwo ate ye erudda n'agamba lino ejjoogo tulikubye. Indidi ng'ejjoogo eryo singa talikubye tewali yandirikoze eki, yandirikutteko. Kyekimu y'embeera gye tulimu kati. So twagala okubasaba mu mirimu gye tukola tuzimbe obwa Sseruganda okutamenyeka. Akaseera katuuka nga weetaaga abantu, teweetaaga mulimu. Akaseera katuuka nga weetaaga munno okuyimirira eruddalo abeeko kyakugamba. Naye y'ensigo bw'oba tewagisiga onooginoga kwani? Lwaki twagala okukungula bye tutaasiga? Obulamu bwa mukwano gwange libadde essomo, kubadde kwagala, era njagala kusaba ffenna nga bwe yatugamba kizibu naye tumusanyukire. Tunywe, tulye, tusanyukire obulamu bwe, twebaze Katonda. Ffenna teri ali wano nga baamukase kujja. Ekyakuleese enkwasaganyaayo naye gwe mukwano gw'ogwo naye. Ekyo kyennyini nnyini ky'oba oba omulala, ky'oba okolera n'omulala.
lwa Katonda n'ensi yange Mukama Katonda abakumbe omwoyo gwa Tamale agulekuumalekenge. Tweyanziza nnyo yali alasisi wa Lubaga Anderson Bulola, n'olwekyo tukimanyi nti omumanyi webale nnyo Sseruganda, bakungubazi bannange kitalo nnyo ekya Tamale okuva batugambe nti tetukungubagiza isibwa muno lipoota nga nange nakayingira mawulire nga ndi muwandiisi wa Ngabo ne The Star, ne tukwatagana ne tufuna omukwano. Muyigiddeko bingi ate nanjigirako bingi, yensonga lwaki twakwatagana ne tumanyigana, era nga oluusi n'oluusi tuwanyisiganya ebirowoozo. Naye ndowooza kyenjagala okwogera omunywanyi wange Tamale Mirungi. Okusooka nsaasira famire ne mukulu we Mwami Sali, okuviibwako musajja yasabibwa. Bantu bangi babadde tebategeera Tamale kubanga bamutegedde obulamu bwe obusembyeyo ku YouTube. Naye Tamale y'omu ku baali ba Star mu lupapula lwa muno lwa Kezia ekiseera ekyo kwe twasinkanira. Era olw'okuba nti yali Star, y'ensonga oluvannyuma ennyo ndowooza lwaki President yayagala amutwale ku sayidi ye, kubanga nga baba n'ensonga gy'asimbyeko amannyo agiremerako, ate nga ye musajja gw'ogamba nti abadde namwatulira nga tayogerera mundanga njoka oba omunyiiziza oba okoze kyatayagadde kyalowooza nti kikyamu nga kikugamba maaso ku maaso, otafa nakunga abantu abalala badde ebbali nakugwenyagwenya ovaawo nakwogerako omusajja oyo akolako nakolaki, naye Tamale nga akubuulira lwatu. Era emu ku nsonga eyavaako kuba nze naye olwawe emikwano, nga mu kiseera ekyo tuwandiika mawulire nga ffe boyinza okutwala abaali critical journalist nga tugezaako okunyumira ennyo gavumenti kikyekola, yekola bigasa eggwanga oba tebigasa ggwanga. Ng'olwo Tamale eripoota naye ate era nga alina omukolo gwe yawandikanga muno, yawandikanga ebirowoozo bye. Tamale ekimu kyamutadde mu mawulire, yayagala nnyo okusoma n'okuba nti ebintu byonna byawandiika nga byayogera abijja mu bumanyi, ng'asoma nnyo era ndowooza kyekyamwaliriza okuddayo e Makerere asome digiri mawulire. Kubanga lumu twagenda Entebbe mu myaka gy'ekyenda, twagenda Entebbe mukulu ng'ayise press conference
kakati nalina bye nali mpandise mu mawulire ebikwata mu gavumenti n'amawanga n'okusula amawanga nakiraki nga ndowooza pulezidenti tebyamusanyusa. Kati bwe yandaba nayagala njerege nga lowooza obuyivu bwange bwali bwa munguuba. Nabuuza mukande gwe nasomera wa? Nemugamba nti sebo nasomera Makerere. Ekyomukisa omulungi neyali tuta wange Makerere omukulu wa Fulogudu wowe mukuŋŋaanya wa monita naye yaliyo naaba obujulizaga nti ddala kituufu kakande nze nali tuta we Makerere. Kati balabanga ekyadigwi tajja kyesibako naga nti Makerere lagwekyomu naye ekintu ekyo leka kyalinayo of impact omukulu Tamale, kubanga omukulu yayagezako kunjerega okuba yatasiimirira nimpandiise nga yagala alage nti nze bye nimpandiika sibimanyi, naye nekimwokerayo. Ne Tamale nakiraba nti olina okulwana ennyo okulaba nti ofuna obuyigirize abantu ebekulowooza nti byewandiika tebemanyi. Era najjayo Makerere nasoma emyaka yabasomye tebala bonna abamu bakyaliwo nafuna digiri awulire. Ekyali kikulu nnyo naye ate Tamale ng'ogyeko ekyo abadde musomi ba bitabo nga bw'oba oyagala okumanya ebifa ku Buganda n'ebyafaayo bya Buganda eyeebuuzibwako, bw'oba oyagala okumanya ebifa ku byafaayo by'amawulire mu Uganda ye mumanyi. Era nkakasa nti omukulu Tamale engeri gyabadde akolamu amawulire ge yakoppa nnyo omusajja gwe bayitanga Jolejo Ekyomuka eyali akaziddwako erya Namwatulira. Jolejo Ekyomuka yali nayafuzi mututumufu n'ab'emizannyo bamumanyi mu express ye jjajja wa Kiryowa Kiwanuka kati Attorney General, naye mu mpandiika ye y'amawulire kubanga era yali munnamawulire olwawo ate yali munnabyabufuzi nga akozesa empapulaze okuwandiika ebyo bye yalowooza nga talina gwatya kwanukula oba kwogerako ekyamuletera olwala ennyo n'ebbengo. Otunulira obulamu bwa Tamale n'engeri yadde akolamu amawulire ge nga yali sitayo yenyini, ekintu ekimwadala emikwano ate era nekimwa abalabe bangi. Nolwekyo abamawulire ddala bakyali abato bannaffe nandowooza nti bandifunye ekyokuyiga ku Tamale nti okufaayo nti byogenda okwogerako byogenda okuwandiikako obikozeeko lisaaki obisomyeko. Ekyokubiri, ensangi zino toba nnyo nga mawulire ganafuye nnyo mu nsonga y'okugyayo ebintu ebiruma abantu, kubanga batya abamawulire batya batitiizi oba bananyini mawulire batya batitiizi balima nti gavumenti ejja ate bonoojolagerako ate bonoowandika ku poliisi ate bonoyogera ku poliisi ate bonoyogera ku balamuzi ojja kufuna obuzibu. Naye okujjako nga tufunye obuvumu ne tujjayo ebikyamu ebigenda mu maaso tetujja kubanga tukoze omulimu gwaffe gwetunakola, kubanga naffe tuli watchdog eri gavumenti. Tamale ye musajja abadde yeeyita self-made ng'ate kituufu kubanga yatandika okuzimba wano wetuli nga mulaba
abasinga teyakwe bamanyi yatandikawo ndowooza enyumba ye yasookera ddala yali yakisenge nadiiro wanewo emirimu nimukiri zijjukira bulungi nnyo mu myaka eyo wetandika okuzimba wano ensi yalina obuzibu nga amabaati gakekwa nga okufuna amabaati mu Uganda baati si kyangu era nzijukira nnyo mu kiseera ekyo yatandika okuzimba wano nyumba ye yasookera ddala yafuna recommendation okuva omwami bayitanga Dr. Jaka Liyombya yali mukiise kakiiko k'eddembe nze naye ketwaliko kumala ebbanga eddene n'amuwa akabaluwa agende mu Uganda baati bamuguze amabaati ebyo tamanyi gyavudde kubanga basinga bamulabye mu biseera bino obaolyawo ngaali mu kaya gavumenti balowooza nti Tamale yazaalibwa mu bitiibwa n'obugagga nedda Tamale azze yekolerera nga alinnya n'azaala n'afuna abakyala n'azaala abaana be n'abasomesa naye kenyini neyagwedinga okutuuka gavumenti bwe yamulabira negamba nti omusajja ono ndowooza alina omugaso nemuwa omulimu n'olwekyo kikyeŋŋamba nti naawe naddala amawulire ennaku zino balowooza nti embeera mbi nnyo mawulire ne baterimuka naye temuggwamu maanyi kyolina okukola kuba mwesimbu omulimu gwe ogukole obwesimbu oba ebintu tebiteekamu fitina na bukyayi kubanga Tamale ne strong views ku bintu bingi naye bwe yali nga lipoota nga tolina tosobola kumugamba nti eno story agiwandiisiza fitina na bukyayi nga sayi zonna aziwa omukisa okweyogerako era nga story ezeezo bazikwaziwandiika ddala ziba zeezo nga ntuufu sijjukirako n'obumu Tamale bwagamba nti story ye ebadde enfumbirire n'olwekyo tufiiriddwa omusajja Yasabikku owamawulire ow'ekitalo naye twebaza Mukama Katonda eyamutuwa era tusaba Mukama Katonda amuwa ekiwumulo ky'emirembe. Ebazizza nnyo olunaku lwaleero olunaku lwakunyolwa ate era nga at the same time olunaku lwa kucelebratinga omukenkufu owamawulire atagenda kuddizibwawo. Mwebale nnyo okusingira ddala abadduukiridde obugenzi mu byonna byabadde ayitamu n'okubanga abasinga tubadde tumunyumirwa. Nze nno namunyumirwa kuva nga tunyolera mu rediyo analysis eyo ebigambo bidde n'omusajja oli muloko naye Mukama Katonda n'atuyamba naffe abamu bayinza obutakyogerako wano naye omu ku basajja yakola kyamaanyi okutuyingiza abasinga mu mawulire era mwami Tamale ffe olw'okuba nti yakolanga ebintu ebirungi bye twagala okufolowinga naddala ffe bajanasi okuyingira amawulire abasinga mwezi olwo tumanyidde mu entertainment naye amawulire twagayingira nga tuli mu newsroom eyo era twasooka kusaka ndabyeko manda ekintu ku Capital Radio basajja abasinga okutuleramo eddala abasinga ddala okutuyingiza amawulire and of course eventually ne New Vision. However ebitonotono byensobola kimu nga bibiri era kiyinja okusaba nammwe abamawulire abali wano kuba ndaba ennaku zino kati tuli nnyo ku online publication nti tubeere factual bwe tuba turipootinga amawulire tufeeyo nnyo okufuna ne sayidi endala okutegeera oli yabadde akola ki kola oyinza obutagifuna naye faayo nnyo okukola nga tonna bagenda ku ripootinga oba ku muntu yenna otegeere yaani
that's one thing that we can't forget about Mr. Tamale, especially okuba faction ebyakolanga nti tayogera statement ekitunga takimanyi. So to all the journalists abali wano basebo ne banyabo, tukole nnyo okuba nti tuwera amawulire gaffe tugasigaza okuba nti gakyanyuma lungi ganyuma nga twogera information entuufu. That is how ojja okuba remember. Teri agenda kujjukira kuwemula, teri ajja kujjukira nti walikola entalo. Naddala olwaleero ndaba ennyo stories ezitera okufuluma za malis. Lwaki ono yakoze bw'ati, malis ono ali ku kino, lwaki ne bwe tugenda okuwandika ku bayimbi twagala nnyo nga byonoonese. So nga abantu balina amawulire amalungi, abantu balina information yebakwatako nga nnungi. Neffe ne tutunuulira ono yayenze, ono simanyayo bamukutte mu this place. Tugezeeko nnyo okupromotinga abantu baffe nga tukuba abantu babaagala ebintu ebirungi, ne buli kiseera tubeera ku kibi. So ekitone kyo Omwami Tamale ebirungi ebimu ku bye mwenyumizamu byebyo nti ffe twayigira amawulire nga twagala kuba nti tuteekako ettaffaali ery'okumanya nga bw'abadde amanyi. Siri nnyo wakazindaalo nga muganda wange wabadde aŋŋamba nze ebigambo bwamwami Bulola byebasinga okuba, naye nga kwegamba ndikadde okubajjukiza ku bimu ku byeyakola ebirungi ate ne tumuyigirako ne bitukola olunaku olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muganda wange Tabuliiki, sebo salaamu alaikum. Ebikulamusiza sebo. Twaniriza nnyo, webale nnyo Mwami Mairos Lwamiti, webale ebigambo byoyogedde. Leka twanirize Kamisona mu poliisi nako mumutegeera nga RPC Katonga Region naye nakuzibwa Mwami Katonyerera. Abadde nnyo omukwano gwa muzeeyi, era muzeeyi yakundaga Tamale. Wabanga waliwo obuzibu mu baana babakutte, n'agenda nayogera naye ng'omuntu omukulu, abaana babawa bbeeyo ne weeba ssaawa 2. Ebintu ebimu Tamale teyabyogeranga ng'ebyo weebityo. Naye bwe twafunanga obuzibu twaddukiranga buwe ekyo wanga abaana babakutte, n'akuba ssimu n'ayogera n'abantu abo mu ddoboozi eddungi, ogenda okulaba nga babajjayo nti mujje, ne bababuulirira ojja kuti nga babatadde. Sebo mwebale nnyo kulaganya mbadde mulinda naffe byatuyigiriza Mwami Tamale tukyagenda nabyo. Webale nnyo, webalire ddala. Sebo ndowooza oyinza okubaka obubaka bwoba oba tukimanyi bulungi abantu abasinga baba bazze kukungubaga tebagala nnyo kwogera, kuba twagambye nti ebigambo tusinga okwagala byakukungubaga na kwogera ebirungi taata waffe byakoze. Bantu bakedde wano abasaavinga twanguyeeko. Waliyo ne serving center ye Manjweri ofuma wabweru, no waliwo serving center. Naye ndowooza wano emmeeza ziriwo 2. Abamu baveeri, abamu bave wano. Emmeeza emu baveeri, emmeeza endala bave wano. Kwekiriwe bameka mujje kale bannaye tugende ku layini, tugende ku layini.
Thank you.